Omulabi waffe omulungi nkwaniriza nnyo mu kanyomero kano we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba yeeyongedde okukendeera mu bitundu ebyo ebiri mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe, so nga byo ebitundu ebiri mu bukiikakkono ekyagenda mu maaso n'okutonnya wano na wali. Era bwe tutunuulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga nga omukubo gw'enkuba gwongedde okuseeseetuka nga gudda mu bugwanjuba bwa ssemazinga wa Africa, ekireeseewo enkuba okukendeera mu bitundu ebyo ebiri mu ggwanga lyaffe. Mu biseera eby'okumakya mu bitundu ebiri mu masekkati g'eggwanga lyaffe, Masaka ne Kampala tusuubirayo oluwandaggirize, so nga ate ebitundu ebirala Nakasongola mu Bende yo tusuubira nti nno akasana kajja keera kwaka. Mu Jjinja ne Tororo tusuubirayo enkuba okutonnya, so nga ate eyo mu Soroti tusuubira akasana okeera okwaka. Mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubira akasana okeera okwaka mu bitundu ebisinga obungi, okukosa n'ebitundu ebyo ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe gye tusuubira nti akasana kajja keera kwaka. Wabula olw'eggulu embeera eno tugisuubira okukyuka era nga tusuubirayo ebbugumu okweyongerera ddala waggulu, nga mu masekkati g'eggwanga lyaffe tulisuubira okutuuka ku degrees 30, so nga Kampala n'emiriraano ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 28. Mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe mu Soroti ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 29, so nga Jjinja ne Tororo yo tusuubira nti ebbugumu lijja kutuuka ku degrees 30. Mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubirayo enkuba okutonnya, weewaawo nga mu Kaseese ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 31, ate yo mu Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 25. Mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe yo tusuubira enkuba okugenda mu maaso n'okutonnya mu bitundu ebisinga obungi, nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 30. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe, mu London tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde, so nga mu Nairobi tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubaakubamu, ate olwo yo mu Dubai tusuubirayo pereketya w'omusana, nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 40. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde n'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Michael.